Mmotoka ekika kya Ffuso ebadde etisse amanda eremeredde omugoba waayo oluvannyuma lw'okugaana okusiba n'eyingira abavuzi ba bodaboda n'ababadde basikira capati ku kkubo basatu ne bafiirawo n'abalala 17 ne baddusibwa mu ddwaliro e Mulago ng'embeera yaabwe mbi. Sajja n'aleekaana ababoda nga bamanyira bamufa naye ng'abantu tebakola ki nga balowooza egenda sirira. Ababoda ab'obugaali bafudde. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 2 ez'ekiro ku luguudo oluva ekaza okudda e Kawaala mu zooni y'e Nabweru Kafunda. Abadduukiriza obuzibu babutadde ku baali mu oluguudo luno obutalugaziya n'obutateekamu nkulungo nga kino kye kiviirako obubenje okweyongera mu kitundu kyabwe. Bazimbewo ne koona okulaga nti laawundi bweri etegere naye ati omusajja ava eri lumala kwali hambusi abala bazimbwa n'ali ku muswe wana wantu otakabateekawo laawundi motoka zifeeri ziganye okusiba zituuke zisala busazi. Okusinziira ku DPC w'e Kawempe Hashim Kasinga akakasizza ng'abantu basatu bwe bafiiriddewo n'abalala abasoba mu 17 ne baddusibwa e Mulago oluvannyuma lw'okufuna ebisago eby'amaanyi. Ono ategeezezza ng'obuzibu bwe buvudde ku ddereeva wa Ffuso okuvugiza ekimama ng'ate emmotoka ebadde etisse nnyo nga kino kirabika kye kiviiriddeko emmotoka eno obutasiba era nga kitegeerekese nti ddereeva w'emmotoka eno y'omu ku bafiiriddewo. Oluvannyuma emmotoka eno esikiddwawo n'etwalibwa ku poliisi e Nabweru. Mu ngeri y'emu emmotoka ekika kya Ffuso namba UAP 93C ebadde etisse endiboota eremeredde omugoba waayo n'eyingirira amaka g'omugagga e Naggulu nga bwe kituukira mu kifo kino ng'abadde emmotoka eno baddusiddwa mu ddwaliro. Kati obuzibu bwafudde maka yaganye okusiba nafufuka eri ebiruweeri kati maka bwe yazze nga yaganye okusiba yatuse kukisinza wano ye nti yafunye amagezi malala n'ayingira ekikomera kino. Abeerabiddeko n'agaba bategeezezza ng'abadde mu mmotoka eno balumiziddwa bya nsusso era nga bateebereza nti abamu ku bo baafudde. Abantu babaddewo babadde abantu babiri waliwo driver n'omwana mwaka 11 like 11 years kati ne bajjayo omwana ne bateeka mu pikipiki ne batwala ddwaliro Naggulu then omusajja driver naye yamututte mu ddwaliro. Mu kiseera akabenje kano bwe kagwiriddewo nga bannannyini maka gano bali Nairobi era nga alabirira amaka gano Alex Okelo ayogedde ku kabenje kano. Nze yekka n'abadde nsulamu naye nga abadde eri makati Eremu Emmanuel omusirikale mu kitongole ky'ebidduka ku poliisi ya Kira Road ategeezezza nga bagenda okukola ekisoboka okukwatagana ne bannannyini maka gano banga bayambibwa. I got information that the owner of this building stays in Nairobi. It's not living in Uganda, it's living in Nairobi. But we shall get means of communicating with him and we see the way forward. Wetuviriddewo nga bannannyini ndiboota batuuka butuusi okulaba ogubadde. Abdul Kasozi, Joseph Settimba ne Afu Wanakityo be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.